tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, palira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Empaka zitandise naye tetwogera ku misinde wabula ku bungi bw'ebyokulwanyisa obuyitiridde. Ensi yonna eri mu kukuŋŋaanya byakulwanyisa ng'abantu akawumbi kamu tebalina na kyakulya. Afirika erina ebizibu bingi ebyokuteteekanya ng'ebyobufuzi, ebyobulamu n'ebyenfuna, naye ssente nnene kasita zitandika okuyingirawo ng'olwo Abafirika abamu bagenda ku mugano. Si kanguudo, gaali za mukka n'amaduuka, obuwumbi obusinga bugenda ku byakulwanyisa. Afirika kati esinga semazinga endala zonna mu kwongera ssente mu kugula ebyokulwanyisa. Okuva 2024 amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika gakozesa obuwumbi 15 bwa $, ku byokulwanyisa. Kenya yeekulembedde naye kati bali ku bbampa mu kugula helikopita n'ennyonyi zinnamunkanga. Okutunda emmundu kuli mu busirivu bwa $, omutima gwa Afrika mutono ddala. Afirika yonna ekosa obuwumbi 45 obwa $, nga Japan ekosa obuwumbi 47 obwa $, buli mwaka. Abakulembeze Abafirika bakyesigamye ku mmundu nga beekwasa nsonga ey'okwerinda obutujju. Naye ekituufu mu butuufu kiri mu giraasi, bannansi oluusi be basinga okuba abalabe b'ensi. Okuzimba ebizimbe kukyase ku ssemazinga Afrika, naye enzimba y'Ekifirika yeeyongedde okusasika. Amawanga mangi mu Afrika gaalina enzimba yaago, enzimba buli ggwanga libaagirabirangako. Okuva ku masiro ga Misiri n'enzimba y'Abanubbi paka ku busiisira bw'ettaka, emmuli n'ebisubi. Okuva ku muzikiti gaggadde ogwa Jene mu Mali, ekibuga ky'amayinja mu Zanzibar n'amasiro g'e Kasubi. Naye enzimba y'Ekifirika yeeyazze ku bukodyo ku mawanga amalala okuva edda n'edda paka luno. Okuva mu bwetwaze ebibuga ebipya byazimbibwa, ebibuga ebikadde ne babigaziya ne birongoosebwa. Yadde abazimbi b'e Bulaya Abafirika be beeyunira, abazimbi Abafirika kati nabo batandise okwaka. David Ajayi, omuzimbi omunaggana, ettendekero ly'obusuubuzi mu Moscow yeekalizimba. Omunigeria Kunle Adeyemi muzimbi nnyo, mu nzikota za Lagos ku mazzi kwe yazimba essomero. Omuzimbi wa Cape Town Mokena Makela yalaba enkyukakyuka mu South Africa ey'okusosola. Yaddamu okuzimba siteseni y'eggaali y'omukka n'akyusa emiryango gy'okusosola abamu mwe baayitanga. Emirimu gy'obuzimbi Abafirika batera okugiwa abagwira ng'ate balina abazimbi abakugu abasobola okugikola. Ebbula ly'emirimu likutte wansi ne waggulu mu bavubuka. Omusasi waffe Spider MC katutuuseeko abavubuka abeekolera. Abavubuka bangi okwetooloola ensi yonna tebalina mirimu, wabula ebbula ly'emirimu bakulisaanyawo mu kacyo kano nga bayita mu kucencemula amazina, ebyemikono, okutontoma, okuwabulwa n'okubuulirirwa. Tukyaddeko ekawempe mu bavubuka envuumuulo abatambuza emiramwa ne bayiiya ebyamagero bwe Galaxy Dance Project Uganda. Era omu ku booka tunnyonnyole gigenda gitya. Galaxy Dance Project Uganda yatandika 2009 ng'omuvubuka yagitandika bamuyita Eski nga tukozesa breakdance ne elements zonna eza hip hop ogezaako okutangaza abavubuka kyekiri maaso. Abavubuka abasinga nti balowooza emirimu gigenda kujja buzi, wabula bo tebalina birivu mu bo nti ekkiriza nti no basobola okukolawo ekitandika. So ffe tukkiriza nti enkyukakyuka yeffe era buli omu musomesa ate buli omu muyizi. Oyo abadde B-Boy Ricky okuva e Kawempe, mbadde Spider MC ng'abaweereza ku News Beat. Weebale nnyo Spider MC ogatutuusaako. Semazinga Afirika ejjudde ebyewuunyo, ne leero tulinayo ono omuvubuka ow'ebyewuunyo ow'emyaka 14 Richard Terera omulaalo azizza essuubi mu bataka ne gy'akulidde ku kyalo. Terera azaalibwa ku kyalo Kitengere ekisangibwa ku njegoyego za Nairobi National Park. Abaali bakozesa obutwa n'obutaala bw'amafuta okutiisa empologoma ezaali zifuubiridde obbatta. Okutuusa Kafulu Terere we yayiyiza buno obutaala, Lion Rice erinnya lye yatuumye buno obutaala, akozesa balbu za leedi, solar panel ne batule ekola. Ku lukomera oba ekisaakaate kwasiba buno obutaala obuba butemereza ng'ettaala lyakawerizikira okumyasamyasa n'okutemereza kugoba zino empologoma ezitatera kwagala byakirira. Bwe yali agenda mu kiraalo mu Matumbi yafuna ekirowoozo bwe yalaba engeri empologoma gye zaali ziddukamu amataala. Terera okuyiyagana amataala ayambye okukuuma ensolo z'awaka n'ez'omu nsiko okusingira ddala omuwendo gw'empologoma ogukendedde ennyo. Empologoma 10 ze zifa mu Kenya buli mwaka, empologoma 2 ze zisigadde mu lino eggwanga. Amataala ga Richard Terere gakozesebwa okwetooloola eggwanga, ekirabo gaggadde kyakamuweebwa mu lukuŋŋaana gaggadde olwakaggwa. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire.
tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.